Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi ya kasasiro ayibwa mu kitundu ky'e Maggwa Mpangala e Buddo mu Kyengera ng'abatuuze beemulugunya olw'ekivundu ekisusse. Abantu bali bubi balwala ekivundu ky'amaanyi waliwo enswera neffe nga bali ku ground tetumanyi kiddako ffe tetuliiwo kulemesa oba kukkiriza kuba kyajja ne kasasiro bamuyiwa abantu ne babulwa we bayita ebyenda by'ebyennyanja biri awo. Kasasiro ono yabadde atuuse n'okusala ekkubo atuuke mu maduuka g'abantu nga mu kuyiibwawo baali baziba kinnya omwali mwasimu amayinja. Oluvannyuma lw'emboozi eno abakulembeze mu Wakiso babitaddemu engatto nga bali wamu n'abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi okutaasa abantu mu kitundu kino. Sobola kubanga opposite waliwo byakulya bw'otunuulira embeera eno ffenna tuli mu masiki olw'okubanga ekivundu kinene nnyo tetulina ngeri gye tusobola kukkiriza bannawakiso okusigala mu buzibu buno abantu b'Ekyengera abantu b'Amaggwa. Neffe ekituleesa amangu tulaba ng'embeera tuginogera eddagala nga tennakola kusajjuka kuba tutulaba ebitundu engeri gye biwumyamu tulaba omuliro gw'eyokya gwokka tetusobola kulinda kulaba byekiteezi byaliwa. Abamu ku batuuze bagadde n'okugajambula omu ku bagambibwa okuwagira abayiwa kasasiro mu kitundu kino. Tusitopinze emirundi gyonna omusajja oyo yagenda agabagaba ssente baddemu okuyiwa wano kasasiro. Eno abakulembeze bayimirizza omuntu yenna obutaddayo kuyiwa kasasiro mu kitundu kino. Tetulina environmental impact assessment certificate ekkiriza abantu kuyiwa wano kasasiro. Budde wano ne beeyongerayo ennabaziza naye eyiwa kasasiro ng'anaatera n'okuyingira mu nnyumba z'abantu. Oluvudde eno naye abatuuze batubuulidde okusoomoozebwa kwe bayitamu. Kubanga kati ekintu kitabukidde ddala ekisooka abantu embuto zibaluma teri ayina mirembe mu kitundu kino okuva kasasiro batandika okujja ennabaziza. Wano abakulembeze Ekyengera bategeezezza nti bagezezzaako okulwanyisa ekizibu kino nga bayisa n'ekiteeso ekiziyiza kasasiro okuyibwa mu bitundu bino. Kubanga tuze tulaba abasajja bano bayiwa kasasiro ennanziga ne bamuyiwa ennalumunye naye nga tebamubikka. Bajja basuubiza nti bagenda kuyiwa bamale babikke naye ne batakola ki ne batamubikka. Kati ensonga eno nga tennagwawo ffe ne tugamba nti tetugenda kukkiriza kasasiro yenna ava wabweru wa Kyengera Town Council kujja mu kitundu kyaffe. Last week nesituka neziyano saawa 6 ne ogwekiro saawa 6 nono yaliwo twava saawa 8 nenkwata emmotoka wano yali erese kasasiro driver n'adduka. Abakulembeze wano we basinzidde ne bavumirira ekikolwa ky'okumansa kasasiro buli wamu. Ekikyamu tuleme kubikkiriza weewaawo abantu baffe obwavu bubalumye bubasenkenyezza ne mu myoyo nti oli atuuka okugamba bannange waakiri okufiirwa kansigaze kasasiro ono nfunemu 10 naye ate bw'onooba ofudde 10 ekyo ojja kuba tokyasobola kifuna. Kati basuubizza okukola ekisoboka nga bakwataganira wamu n'abatuuze okulaba ng'ebinnya bino biyibwamu ettaka ne bizibibwa. Tugenda ku taskinga NEMA kubanga ye supervisor w'abano yebawa ne license bakkiriza okuyoola n'okuyiwa kasasiro eri e Kampala. Bo bennyini abatta ekitundu baleete ebimotoka byabwe under supervision eya NEMA nga bakwatagana ne Town Council. Kati bayimirizza omuntu yenna okuddamu okuyiwa kasasiro okutuusa nga bataddewo enteekateeka ennuŋŋamu. Tetuyinza kutandika kuleka nsonga eno kutambula butambuzi bweti nga tetukwasizza mateeka. N'olw'ensonga eyo okuteeka wano kasasiro kikolebwa mu bukyamu newankubadde ng'abantu tusobola okukiraba nti kituyamba kubanga ekinnya kino bw'okitunuya kiwanvu ne tulina okugoberera amateeka. Mu mbeera eyo okuyiwa wano kasasiro kiyimiriziddwa. Ebitundu bingi ebiyibwamu kasasiro mu bukyamu ekiviiriddeko abantu okwekubira enduulu. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.